alijja ne tukola emikolo n'addayo. Kati bano abantu abasonda ssente zaabwe bo wabakola abasonda ssente zaabwe balina okuŋŋumiikiriza kubanga baali basonda za mikolo. Emukolo we gulituukira era gwe baasondera guliba gwevu. Era sikivwangamu. naye nga iyo omukyalo enkolagana kyaliwo weri era essuubiri okubeera ng'omukolo tugukola tugirina. mu bufunze wano e Uganda tolinaawo afumba keeke ogamba nti eno yakubeesabeesaako. Waali waali era naye akimanyi kubanga ate kati osobola okubeera eri nga nze ndi eno sirina akanyambako ekyo kisoboka oba olimbye. Kino kye bayita amazima olina okwogera bakiyita mazima kubanga abo boolaba bagamba mbu sirinaayo n'alimbalimba munne namugamba era gwe paka lw'olidda bw'olikomawo wano nze neekuumye naye nga kisoboka kakati obutakola ekyo kubanga oyinza okubeera nga ogamba muno nti weekuumye naye nga buli nnaku okyusa naye mugambe lumu nti nina ekyo kiba kisinga. So oli akimanyi nti eno olinayo atambuza omusaayi bwe kiri era naye mu mativu nate era naye mu mativu ono ali eno yakimanyi nti muno olija era naye akimanyi. So kati ono ye tolibwedde kubanga omukuba embaga bwe tulimala egy'oli emikolo nga tukola najjo. Oli musiraamu? Nze bwe siiba musiraamu waliwo ekiŋŋaana. Eddiini endala ng'ogyeko obusiraamu zikiriza okuba nga owasa abakyala abamu asitoobeera nga wasangibwa nabo bonna n'obakuba embaga anti bwe mba nga wasangibwa nabo ani gwogoba okubanga nagwo musango omuntu okumumalako emirembe gye omugobi wakkiriza obeere naye atugewa kitegeeza ogwo nagwo musango. So kati mu bufunze papa ogenda kukola embaga za mirundi ebiri era bwe kiriba kisoboka mugenda kubeera nga munyambira ddala tukole embaga bbiri kadde mwaka bwe kiriba kisoboka mugenda kunyamba era bwe balinzikiriza bo embaga tuzikole bbiri omulundi gumu nga tuzikolera wamu tugenda kikola. Ogenda kola ebyafaayo njagala nkoleko ebyafaayo zomanyi njagala byafaayo ekyo nakyo ngenda kikola. Kati bano bonna buli omu wonna amala obbawasa tugeze bonna ojja kubateeka awantu wamu nigwabanga buli omu ali wawe era kisoboka okutuula ku kidaala kimu ebyo bye byetaagisa mu nsi n'okolayo ekyenjawulo nze ekyo nja kikola. Bonga bo bakwatagana bajja kukwatagana omanyi fe abasajja ffe tuleetera mu abakyala okukwatagana oba obutakwatagana. olowooza ekintu kino batowaabisa basajja abajeeru ate lwaki mpabya nze nagamba nze omu nkola bennyumira pozi oyo ataawulira kayimba kange naye bw'oba wakawulira nti nze omu siragira ggwe nze omu ekyo kye kinnyumira gwe kola naawe bikunyumira. omuntu ajja kwebuuza nti engeri kiri nti olinawo ali eno e Uganda lwaki tosooka n'okuboona embaga nga n'oli ali eri wajja. Ekyo kijja kuva mu nteeseganya bwe kinaaba nga kyetaagisa tetujja kikola naye ayinza okuba nga oli yeka bwejjungira tulyoke tudde ku kino. So kati oli bw'asalawo anoono munno omukulu. So oli bedde okuba nga bali bedde okuba nga bakuwayo abaana abalala. Abaana tulinza okuba nga twawummuzaamu naye bwe kiba kyetaagisa emmundu tusiimula nsiimule tuziteekayo emitwetweyo ombolo kujja kuzisiimula nga tuzongerako akazibu ate ozaayo yakikugombola baba bakuwa yakuzaayo okugombolola era ekyo ekyana ekyagamba mbunzirize emmundu kugombolola era nakisekerera ekigamba bagikuwogize kugombolola yali yakuza kugombolola era baali bagikukwasa waliwo we baawandika nti bw'otuusanga obudde bwe buti za kugombolola tewali. Tusuubyeyo akayimba gwe ne David Lugalo bawe muli mu kiyiiyiina ekimu. Akayimba mwabawagizi bwe munabanga mukaagala kuba kisinziira mu kye mwagala bwe mulanga nga tukyalisaanye tubayimbireyo akayimba kuba fe ennyimba tuzituggwako nga tuyingira studio nga tukabakubira. Ye omukulu David Lugalo alibedde okuba nga akola oluyimba naawe ate mulinako buzibu ki oba yanninako buzibu ki? Oli mutabani wange nze ndi taata we era tukola mu kibiina kye kimu
kati oba asobola okukolera abalala kati ate nze ali naye oli mwana no sibebala abaana abazimbazimba emitima akola na buli muntu yenna era nga bwe mumulabye nga ajja akola noono n'akola n'oli n'oli. Twogere ku ngeri gy'oyambalamu akaviiri kano. Olowooza ekintu kino by'okola tebikuswaza ggwe ng'omulungi ow'akadongo kamu? Ate senga bibadde binswaza buswaza bagamba n'abawagizi senga mwankyawa naye muba nga abawagizi mwongera kunjagala na kuneetaaga ate bimba nswaliddewa. Nze nkolera bawagizi bange sirina gwe nkolera mulala. Oyo agamba munswala simukolera era nagamba akayimba kange kagamba nkola byenjagala gwe atabyagala bikole ki bigwemu. Tulaba abayimbi b'akadongo kamu, tulabako Mathias, Fred Sebata. Olaba nti enneeyisa gye beeyisaamu nga bwe yanjawulo enneeyisa gye weeyisaamu ebiseera byo. Olowooza gwe kino ng'omuyimbi w'akadongo kamu kiba kikulekawa? Ate sinze gwe kireka buli omu gamba nti ye bwe kimuleseewa nange kindeseewo ekyange. Nagambye nze nkola byenjagala ne bannange b'oyogeddeko buli omu akola ekyo ky'ayagala era ekimunyumira teri amugamba lwaki ate okoze bw'oti. Bw'avaayo n'agamba nti nze nkoze bubi nga nze sinnagamba nti ye akoze bubi olwo aba mukyamu. Kuba buli omu akola ekyo kyawulira kyayagala. Lugambo ki bw'oyinza okuwa abakulaba abavaayo ne bakwogerera biki biki ayambala obumu labayo biki biki? Nze ŋŋamba kimu abavaayo ne banjogerera mbagamba bambi muve mu butamanya. Buli muntu mu nsi muno baamukola yeyagale anyumirwe obulamu. Lwaki oba toyagala nnyumirwe bulamu bwange? Okunyumirwa obulamu kwe kubeera ng'okoze ekyo kye weetaaga ky'oyagala. Katonda bw'aba akyakuwadde obusobozi n'obukikola ne kibaawo lwaki tokikola? Ku nsi tuliko kaseera naye gwe osuubira kweyagala ddi era osuubira kwesanyusa ddi osuubira kukola ddi ky'owulira nga kikunyumira? Kakati ababadde baŋŋamba lwaki nkikola nze mbagamba ekintu kimu nammwe mukoleyo bye muwulira nga mubyetaaga bibanyumire. Famire z'abakyala bonna ate kakati abako baali bandabyeko nga ŋŋenzeeyo nga bondaba wano era bo bajja kundaba nga ŋŋenze ewaabwe ni mu biti. Kayanda golaba nti asonyiika gomanyi kigambo mukazi kati gwe bakuba oli mukazi naye akukwatira ku mukazi. Edda baatugambanga nti yakwagalira omukazi oweera ali muki akati awo embeera eyo yo yasigalawo. Omuntu yenna bw'omanya nti yakwatidde ku kyange toli mwagala emyaka gyonna. So singa avaayo n'akwetondera oliredde omusonyiwa? Kakati anti bwanneetondera nga yeetonda nti kiri akiggyeewo nti teyazaala mwana. Waliwo okwetonda nga kyeweetonda kivaawo naye kiri nze ndaba tekivaawo. Oba Bayibuli ekkirizibwa okubanga omusonyiwa? Wabula ate bwe tuddaawo mu byawandiikibwa bwonzira awo mba musonyiwa kubanga tukkirizibwa okusonyiwa era ne Katonda waffe kyayagala. Kwe kusalawo n'oddamu nenduddamu era nendukola bulungi nnyo odiyo nemudda maka bw'obeerawo nga buli ssaawa tolikyusaako mmere gy'ofumba yeeyo paka kindeeta ogamba leero baneeka ndyeko mu woteeri nkyuseeko kamere naye buli kintu kyonna kyaleetaaza okukyusaako. Oba luli nali nfaanana bwe nti ng'abawagizi bange bafaananira bwe nti ate kaleero kambafaananireko bwe nti kugamba okukyusakyusa eri abantu bange abanyumirwa lya akaviiri kano kebayita bati? Kano akaviiri era bakayita mukaabya. Gwe bw'oba okaagala bw'ogenda bugenzi nti nsibaka mukaabya. Akaviiri kano kamenteyininga otya kuba ndaba kalabika bulungi? Akaviiri kano anti oba olina okukalabirira obudde bwonna kubanga oba okyagala
ndowooza era nammwe abakyala bwe mukola kuba buli saa tubalaba mufaanana bulungi kitegeeza nti mwagala okunyirira era bw'oba oyagala okunyirira oba olina okwefaako olina okufaayo so sigamba nti olwaleero nakikoze ate enkya kankiveeko olwoba tolina kyewagoberera ekintu kyonna bw'obanga wayagala kibe olina okukiremerako nga okikola ne kinyumira abo be wayagala bakulabe ng'onyumye kuba tukolera balabi. Akaviiri kano kalimu ssente engameka oba kakutwalako ssente engameka kubanga okamenteyimirira ogulira mu saaluuni biki byonna? Naddala saaluuni zimanyi za buseere si byangu naddala nze wengenda nze gwe baseera simanyi kuba kali mu mitwalo nga 20 egy'Uganda. Ssente zino zijja sikola bwe bakugambako nti sikola wali olabyeko olunaku lwentudde buli naku nkola ezo ssente nsobola ozifuna ez'omulundi ogumu nenga nti olabeka ngendeko mu saaluuni bansiba akaviiri kange ng'ekyo kiba ekinene anti waliwo ebintu ebimu nga obyeteekako nga ggwe waliwo ate ssente zetugaba waliwo zogamba zino nzeetaddemu kati ezo zeebalira mu byoweweeteekamu okugeza ng'okulya okunywa okwambala kati n'ekyo kirimu ekyo. Twogere ku kayimba ke wayimba ne mutabani mwava kutuukibanga omwana bwe yavaayo n'aŋŋamba nti ayagala kuyimba ekisookera ddala nasooka okuwakana nti tasobola kuyimba ne mugamba okukukakasa nti osobola okuyimba ky'olina okukola kiri kimu tuyimba aba babiri ne mpandiika akayimba naye eky'omukisa omulungi n'asobola bulungi okukayimba ezaalinga mpaka nga bwe munaabeera wano osobola okuyimba nsobola oba osobola tukole bwatyo empaka n'aziwangula. Nga kyange naye ebyo ebivvulu kati byabavubuka nnyo ffe tetukyalina nnyo bye twetaaga bivvulu kubanga ebivvulu bino bikolebwa ng'oli ayagala kweranga kwetunda akyayagala abantu bamulabe nnyo naye ebivvulu tebiriimu nti oba kankole ekivvulu nfune ssente nnyingi bintu byakweranga kati nze mukaabya nkyerangawa ani gwe neerangirako mmanyi yonna bonna bammanyi kati ate lwaki mmala obudde ne ŋŋamba nti ate kati ngenda kola kivvulu abantu bandabe bandabako ki ababikola baba bakyayagala okweranga kubanga tulaba nti era ebintu byokola byakivubuka era kati ovayo n'ogamba nti ebyokweranga byakivubuka kati simanyi kikyoba otegeeza kati waliwo ebimu nga byakivubuka sobola nnyo bikola olw'ensonga nze ng'ate mbigaya nga ndaba tebirina nnyo mugaso bwe kiba nga kyakivubuka nga kirina nnyo omugaso osobola okukikola naye kati nze nga nze ateeseteese ku bivvulu ntegese ku bivvulu nze natunuulira nnyo ebintu ebyo ebyokutegeka ebivvulu nti oba togenze kufuna wabula oba ogenze kweragamu nti kyendi kubanga okufuna kwabyo kutono ate nga bikuteeka ku puresha kati nze sikyalina bintu bye neetaaga kunteeka ku puresha njagala nnyo emirembe gyange. Wewaterekeranga ebivvulu ng'okyali myaka gy'ekivubuka byali bitambula byatambula nnyo kuba nabeera n'ekibiina ndowooza emyaka nga 15 oba 20 nga nzirukanya ekibiina era omwo nategekeramu ebivvulu bingi kati nentegeera nnyo ekigambo kuteekateeka n'okutegeka emikolo bwe nali ngenda okukola naye emikolo yagenda ebweru n'atakomawo mangu nange nembivaamu omanyi abakazi bwe mugenda ebweru eyo simanyi kibabeeramu mukyusa sisitimu y'obwongo yadde nga kadi gyali tukolagana tukwatagana naye nange nagamba olimala kuva bweru tulyoka tuddamu tukola emikolo. Tasobola kujja eno ne mukola emikolo ne mulyoka n'alyoka addayo.